Nkwanirizaako nnyo mu program eno Church Before Church. Nze muweereza John the Preacher mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsaba tuwulirizeeko Bishop Kiganda ayina kyatugamba ate tukomewo tutandikire awo. Sooka muwulirize. As I wind up, let me ask you, born again. Why is it that those people really want to play with us? Why is it they want to trample over us? Are we the ones that are weak or they are so strong? I'm asking a question. Pressure eva mubonga ya manyi yonga teziyizika oba fetu bota twabalagadda ntuli banafu nnyo kyebagala kyebakola ku mikolo gyaffe. Is there pressure irresistible or it is us that are so weak and faint? We showed them that they should do whatever they want in our functions. Lwaki sirabayo mikolo gy'abasiraamu okuli essowaani z'embizzi? How comes I don't see functions of the Muslims and there is a plate of pork? Sirabanga mukolo gwa musiraamu. Never seen a function of a Muslim ng'obusowaani bw'embizzi ate bweyitingana. when the pork is moving around. Musiraamu n'ombuuza nti ate embizzi ezeetanga ndi andi bakwano bange bagagga kwagalana. How has the pork come here? You see my friends, abagagwa kwagalana. Omanyi kati waliwo batuyambyeko okutegeka bo balya. You know, some of them help us to plan for them. They eat. Omanyi kati abamu ku bagenyi be twayise bo balya. You know, some of the visitors we invited, for them they eat. Mwogere amazima balokole mmwe olina gye wali ogulabye. Speak the truth. Have you ever seen such a scenario anywhere? Olina omukolo gw'omusiraamu gw'ojjukira nga abakatuliki baleetako obusowaani bw'embizzi. Do you remember any function of the Muslim when the Catholics brought pork? Kitegeeza ki ekyo? What does that mean? Kitegeeza bo bamanyi okudefendinga bye bakkiriza. It means for them they know how to defend what they believe. They are very passionate at their belief. Bye bakkiriza babiriko era Bo babifiirako. bagamba awo tugenda kwawukana. They said there we separate Bo ways. bagamba wadde oli mukwano gwange nga oli mukatuliki embizzi ng'ekuwoomera nnyo but not here. In as much as you're my friend, you love pork but not on this function. Bo bagamba not here. Bagamba si wano. Otyo kati tuwe answer yo mu comment section tubuulire kizibu kiva luddawo ekyo okuba nti ffe ng'abalokole ffe tunyoomebwa bwe tutyo. Nze nina answer bbiri. Ekisookera ddala bassebo ne bannyabo kiva ku kwekkiriranya. Twekkiriranyiza nnyo ng'abaana ba Katonda, twekkiriranyiza nnyo ne twagala tusanyuse ensi, ne twagala tulage ensi nti tugisanyusa, tukola byeyagala nga tulowooza nti ekyo kye kigenda okuviiramu abantu okulokoka, nga tulowooza nti bwe tunaakola bwe tutyo ekyo kigenda kuviirako abantu okulokoka. Naye Mukama waffe Yesu mu Mwoyo Omutukuvu nga ayita mu Pawulo agamba bw'ati mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri, nze kanve ku lunya olwokuna naye gwoyinza n'okuva ku lusooka. Pawulo agamba bw'ati n'ekigambo kyange n'okubuulira kwange tebyabanga mu bigambo eby'amagezi ebisendasenda, wabula mu kutegeeza kw'omwoyo n'amaanyi. Okukkiriza kwammwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu wabula mu maanyi ga Katonda. Kati Pawulo agamba nti ye bwe yali abuulira enjiri teyasendanga bantu. Olwaleero bassebo ne bannyabo tusendasenda bantu, tulowooza nti bwe tunaabafaanana, bwe tunaayambalanga bo, bwe tuneeyisanga bo, bwe tunaayogeranga bo, bwe tunaamenyekanga bo, bwe tunaasala enviiri nga bo, bwe tunaakola nga bwe bakola kijja kubaviirako okulokoka. Ekyo kye kituleetedde ng'ekkanisa okuba nga tunyoomeddwa n'okola embaga nga yiyo ng'omulokole ne bakuba ennyimba ezeesittaza, ennyimba eziwemula. Lwaki? Kubanga olowooza nti bw'onoobikola kijja kubaviirako okwagala Yesu wo era balokoke. Ekyo bakiyita kusendasenda. Bw'osendasenda abantu osobola okubasendasenda ne bajja ne bajjuza ekkanisa yo, naye ekyo tekitegeeza nti ojjuzza eggulu. Eggulu lijjulamu babuuliddwa njiri, so saaba abasendasendeddwa. Okusendasenda ebyo byonna bye tukola ebyo nga tulowooza nti abantu banaatwagala
ebyo bassebo ne banyawo bisobola okuwa ettutumu, bisobola okuwa erinnya, bisobola okuwa ssente, bisobola okujjuza ekkanisa yo, naye ate tebisobola kujjuza ggulu. Abagenda mu ggulu balina kuwulira njiri, balina kuwulira kigambo kya bulamu, balina kutegeera enjawulo wakati w'okulokoka n'obutalokoka. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ekyo kireese omutawaana munene nti olwaleero tetulina babuulizi ba njiri bangi, ababuulizi b'enjiri batono, abasinga obungi basendasenda bantu. Y'ensonga lwaki tulinayo n'abajja abantu makanisa ne babayingiza mu gaabwe. Mujje ffe tulina okwagala, mujje ffe tugabe emmere, mujje ffe tubawa soda, mujje ne bafumba ebijjulo. Eyo yonna teba njiri, eyo teba njiri. N'olwekyo bwe tuba tunaatereeza tuve mu kusendasenda abantu, tukwate Bayibuli eno tugisome, tubuulire abantu enjiri, tubabuulire enjiri, enjiri erokola, enjiri ekyusa, enjiri esimba abantu ku musingi omutuufu ogw'obulokozi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye ebintu by'okubasendasenda tebiina gye biyinza kubatwala. Nkwagaliza Sande ennungi, weebale kuwuliza